Miranga, myerere, akabenje de kabusa wekagudde motoka bbiri zikoonaganye kakati nno bano ababaddemu batandise kulabika nga babatemamu bifiififi. Entiisa yeeyongedde okulabika nga etuuka bano gye bali. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kati genjagala ndabike nga nkutwalamu butereevu ggwe yonna gy'osinzidde. Abali wano munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja nkugamba go galabika nga ga ntiisa era nga kaakati abaliwo abawanvu n'abampi be bagezaako okulabika nga badduukirira embeera ey'akazigizigi mu kaseera akafaanako bwe kati. Nsobola okutegeeza of course ffe nga bali wakati ku ground okugoberera ensonga oba okulaba ekibaddewo nga bwe twakusuubiza. Wali mu kitundu eky'ekibuye ku njegwego z'ekibuga Kampala gy'osobola okuyita Fort Portal Road ng'odda ekyegeegwa. Wano we wali emiranga okukaaba n'okusinda wakati bassebo ne bannyabo abantu abatannaba kulabika nga bamanyika omuwendo bwe bagenze mu maaso okulabika nga basasika mukabenje akagudde mu kitundu eky'ekibuye. Akabenje kano nga wogenda okulaba producer wange wakulaga embeera weeri, emmotoka ey'ekika kya drone namba UBF 534N bassebo ne bannyabo yegenze maaso okulabika nga eyambalagana n'emmotoka eya double cabin pickup eri ku namba eya UAY 05MZ nga kakati bassebo ne bannyabo ababadde mu mmotoka zino batema spare oba bagenda maaso okulabika nga babatemamu bifiififi nga bwogenda maaso okulabika nga olaba embeera. Baana bamama, baana bataata, wetwogera obwogezi mu kiseera kino eky'ennaku za Christmas oba z'osobola okuyita ennaku z'ebikujjuko oba nga tumalako omwaka, oteekeddwa okukimanya nti obubenje bungi bugenda maaso okulabika nga bweriisa enkuuli. Nolwekyo nga bwolaba embeera bweri bambi oba oliawo abo bakyayinamu omukka bagenda mu maaso okulaajana mu ntaase mu nnyambe naye ate ng'ebyuma bimaze okulabika nga byegatta oba oliawo okugezaako okutaakiriza obulamu bwabwe. Of course nga bwolaba embeera bannayuganda wetwogera ku ekintu ekiyitibwa akabenje oba oliawo abamu bakitwala mu ngeri ya kusaaga. Oli abagamba bannaye mu ntaase bannaye mujjeeyo okugulu ng'ate yo akasimu ke wakanyakula akwata mu wallet wagikwatamu okufuna akalimu. Awo embeera we tutuusizza abantu booliawo okuggwamu emitima okusaasira bannaabwe ababa bagwiribbwako obuzibu. Kakati tukyakukolera okufeffetta okumanya bantu bameka abagenza okulabika nga batuusibwako obulabe buno oba abagenda mu maaso okulabika nga basasika mu njegeeno eriwo n'obulabe obw'amaanyi obuliwo. Gwampuliriza naawe andaba naye ng'oteekeddwa okukimanya wetwogera obwogezi ku biseera bino eby'ennaku enkulu ate obubenje bugenda mu maaso okulabika nga bwegiriisa. N'olwekyo oba olina muganda wo omwannyoko taata wo maama wo ng'avuga ekidduka mu nnaku zino oba naawe omuvuzi w'ekidduka yonna gy'oli nkugamba oteekeddwa okulabika nga ogenda maaso okwegendereza olw'ensonga eziyinza okuddirira oba oliawo ne zifuuka ez'obulabe kwegamba ekiviirako n'abamu obutayingira mwaka mulala olw'ensonga ez'obubenje ezigenda mu maaso. Kola ekintu kimu, subscribing, sharing, commenting. Ffe twongere okulabika nga tukukolera okufeffetta yonna gy'oli tukutuuseeko ebigenda mu maaso yonna gy'osinzidde. Mwana wa mama, mwana wa taata, yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Gamba sigala nga ate otugoberera.